akati kano kabakulu bokka kalimu kale obuseegumukko bw'oba omanyi nti nno oli mwana muto era wanene wabeerawo bakulu sikamu kubanga kasomesa naye nina kasitole kenjagala obanyumiza katinitini bwe kati nabadde ndi awo mwana muwala najja nagamba senga feyi nafuna omusajja wange nankwana ne tudeetinga naye omusajja oli nga talina keya omusajja ng'ali awo like naye ng'agaba ssente naye omanyi bano abasajja abagaba ssente naye nga okubeererawo nga gwe omuntu tabeerawo but omusajja ng'amusaba kummana akkiriza ng'amuwa because yali cash cow ye so it wasn't even about money it's not about even love but it's about money mwana muwala n'aŋŋamba senga nagenda otuukayo ng'omusajja alina akasolo ke si kanene si katini kali awo kagwawo wakati oba gwe gy'oyita average nze gye mpita average kale n'aŋŋamba naye singa ebyakasolo tubiteeka ebbali yavudde ku musomo ogumu gwe nasomesaako ogwa sayizi y'akasolo gwe yakuttemu najja n'agunsindikira de nannyumiza kasitole kano n'aŋŋamba senga omusajja yampa essaawa nnamba nga mpeeweeta naye nze siina kyenjoya in fact sisobola kuddamu ndowooza funa musajja asobola kumpeeweeta ng'oyo ate nga si ye yekka akiŋŋambye n'aŋŋamba senga omusajja yantandikira mu bulago n'asooka nkwata n'abeera nga ntuga omanyi omuntu okukwata n'abeera nga akutuga n'antunuuliza amaaso nga si y'oli gwe mbadde mmanyi nti nno tafaayo kubanga ekituufu kiri nti ye baawe takuba ssimu oba boyfriend oyo yali takuba ssimu ye muntu abeeraawo nga eva buli ssaawa kwoleza ali bize naye n'agamba omusajja yankwata mu bulago bw'ati n'asooka nywegera n'asooka nsimba oluso ne mpulira nga nze nangiyo olutiko n'atandika okumpeeweeta omanyi ng'omukono ogumu agutadde mu bulago njagala mbanyumize ka scenario kano nga bwe yakanyumiza then ntuuke ku nsonga yange topola mbagambe kagenda bbaamu kkoko olusitoole ate kakijijijiji kale n'asooka atandika okumpisa omukono mu bisambi nga mpeeweeta mpolampola eno wansi nali mu kateeteeyi tannyambudde taŋŋambye sooka ogenda onaabe takoze eki olwayingira wooteri rumu bwe papa n'amubaka n'asooka ng'alinga eyamulinze edda yamwetegekedde n'asooka mubaka n'abanga amutuga naye si kumutuga bino temutuga bantu just omuntu omuteeka buteesi ngalo wano n'amugira bw'ati ndi wano nno mbikolamu olinza okugamba baabikola nze kale n'asooka amunuuna emimwa nga bw'omukono gumu bwagutambuza eno omwana yaŋŋambye senga amazzi ne gatandika okutulukuka mu bisambi byange ne gatandika okutoba bwe bati omusajja n'alyoka akwata engalo bbiri n'azisonseka munda n'atandika okunzinisa engalo n'amala n'aziggyayo n'akwata ku kijanjalo n'asooka akiweeweeta n'amaliriza nga nze nna sikyategeera nga mpulira sibitegera byakola n'alyoka nteeka wansi kati omubiri gwonna nga gusubbaladde n'alyoka asumulula akateeteeyi kange n'akanyambula n'akasuula wali naye omusajja ng'alina experience waliwo yaŋŋamba nti abasajja balina experience ayambula empale n'akaleega ku ssaawa y'emu waliwo omusajja yabiŋŋamba eŋŋamba bo balina experience bakola n'amwambula akaleega olwo n'alyoka adda ku mabeere n'aŋŋamba omusajja yannyonka amabeere singa omusajja yannyiga ebbeere nga buli waateeka omukono gwe buli waakwata nga mpulirawo yangaye muve ku bino by'omuwooza nti akasolo akanene nabagamba nze n'omusajja w'akasolo akanene simusobola enewe anti eri tezenkanankana n'aŋŋamba bannange senga omusajja n'asooka nkwata n'alyoka atandika okumpisa engalo eno mu bigere wano eno wansi awo mu bigere awo wali nnyaawo ne mpulira nga nze nanfa olwo nakkirira n'atandika okunuuna obugere n'asooka nnuuna obugere nga bwabuzannyisa bwabutakulamu n'engalo ne mpulira bannange nga nze mpulira nfa omusajja yamuweeweeta n'amuweeweeta mu buli ango gy'olinza okuloboozaako si mu lubuto si mukundi si mabeere si mugongo si kabina si wano wansi wa kabina si eno mu bisambi emabega si wano mu viivi wansi si mu bigere wansi wabula si mu bibatu buli wamu n'alyoka adda mu nkwawa n'aŋŋamba omwana yankwata n'ampanika emikono gino waggulu bw'ati n'agikwata n'agipiininga kati n'alyoka atandika okuyisa omubiri gwe ng'aguyisa ku mubiri gwa munne bw'ati kaakati awo nenzija kambabuuzeemuko katini abasajja abali eyo gwe bino bw'obikola ovaako ki what is your problem okay ate muŋŋamba nti nkambuwadde njogerako buvinzi what is your problem gwe bw'obikolako munno ovaako ki ate nno munnaye si munno yekka yanyumirwa naawe kennyini onyumirwa ekisooka kibusitinga egoyo kibusitinga confidence yo naawe kennyini ate oba onyumirwa lwaki mwe muprefaringa okwezina kuno okw'okugwira obugwiza omuntu tomuwabudde abakazi tebaagala baweeweeta
Teri mukazi gw'ogenda kuweeweeta bintu nga binyuma n'agamba nti lekeraawo aleka naawe. Omukazi bw'omuweeweetanga n'agamba abakazi babalimba yeefuula nti njidde ebaddeyo ayidde aweddeyo ng'emmana tennatoba ayidde aweddeyo ng'alina amaaso gamulinga ng'entulo zikonedde ku kyoto mbw'ayidde munjidde yingira kubanga tayagala kugamba nti byokola bya kisiru tayagala kugamba nti byokola sibiwulira agenda kupakusa agambe yingira. Sigambe nti naffe tetulina kubaweeweeta naffe tulina okuweeweeta naffe tulina okubaweeweeta naye nammwe muyina okuyiga okuweeweeta abaagalwa bammwe obulungi. Muno muweeweeta ebinyuma muweeweeta ebirungi akufiiringe akuwulire decent heart muyina engalo naye obwongo bwonna obuteeka kasolo olujja ngeno omukira ogusonseka ng'ogusonseka munda ng'otandika bantu bange muweeweeta ebyabalungi akuwulire akufiiringe akunyumirwe kyekigenda okumuleetera okubeera ng'ekintu kiri kiriya kyekigenda okumuleetera okubeera ng'anyumirwa kyekigenda okumuleetera okubeera nga mu butuufu bw'aba naawe mu mukwano bw'aba nawe mu nsonga z'okwezina awulira nti yes ndina musajja. Kale tuddeyo ku mwana muwala nabagaye ngenda babuuza ekibuuzo kyange kubanga ye ensonga ebadde enkulu. Omwana n'alyoka ngamba senga omwana olwamaliriza okumpeeweeta bw'ati n'asooka nkwata n'ampanika okugulu mu bbanga okumu bwe kuti akulala n'akuleka nga kwereeze olwo n'alyoka agunsonseka bannange yamuzina. Mbu omusajja yamusimba omukira n'agamba senga nze ng'omubiri gwonna gwasanyaladde dda gwacamuse dda nga ninganga ali ku sigiri kyokka nga n'omukira taguteekayo munda nti gwonna guggwereyo wabula ng'azinisaako kitwe ate omukira gwalina ekitwe ekirungi si munene si mutini waliwo gino emikira Katonda yabawa n'akuwa omukira nga gulina ekitwe kino ekiringa ekitiko ekyo ekitwe kyolaba kizibu kuyingiza naye bw'okiyingiza ng'omanye okikozesa ekino kyonna kino ekyeno tokyetaaga nakyetaaga n'osooka ozinisa ekikira kyo bw'otya ekyo ekitwe maama mukazi abajja samula naye maama mumalamu amaanyi munnaye n'asooka agumuyingiza n'agumufumita n'amuzina ng'omuwala awulira kyekyo yangambye senga naye munnange omusajja wange twamala ate munnange ne twawukana ng'ekituufu kiri nti ebyekisenge yali abimanyi naye nga nnumya akuwa buwika sente naye nga attention ye teriiwo. Kale kyekyamukyaya ekyo ogenda kuŋŋamba abakazi baagala ki tesimanya nti mukola asamula ate ne bino byonna tubyagala nga nawe era bw'oyagala okufiibwako nange njagala so tolobooza nti olw'okuba omanyi okuzina mb'ogenda kwepanka olw'okuba owooma emmana mb'ogenda kubeera nga tolina mpisa era nga weepanka bajja kulekawo. These things come in handy kino nekiri ne tukuŋŋanye ne tutuuka tufuna omukwano ogujjudde. Nze nesigala nga nze senga Faith tunulidde baaga yange eno ena wano ka travel baaga kange kati njagala ka customizinga neetaagayo ka baaga kaliko ekifaananyi kyange bwe kati kituufu. Kale mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange abalungi temujjanga waba temuŋŋamba kati ebiki byogedde bisemayo mubiveeko temubifaako mufe ku biri bye njogedde. Abasajja muweeweete ku bakazi bannange muweeweete ku bakazi it does not hurt bana weeweeta ku mukazi wo kirimu sitaani ki kitokozaako nempulira n'obusungu mukazi nagutuulako nangu mumpulira nanno gyendi kale agutuulako nasooka agutuulako muweeweeta ebyabalungi omukono oguyisa okwate ku mabeere oganyigenyiga amabeere ago galimu obuwoomi mubeera bulungi bye. Yeah.